Okimanyi nti gwe musawo wasooka? Kale nno yiga ku ndwadde ez'enjawulo ebizireeta, engeri y'okuzeetangiramu n'engeri y'okuzijjanjabamu nga tulina omusawo waffe owaleero. Amannya n'eddoboozi Dr Mundu Allan Abdul-Latif, omusawo eyakuguka mu ndwadde z'ensusu gye tuyita dermatology and venereology. Dermatology aba skin, ate venereology ziba ndwadde ezikwatagana n'ebitundu ebyekyama. Leero nasabiddwa njogere ku kiri mu kusumbuwa abantu kati ennyo mu society oba mu community ze tuyita community coherence issues. Nga leero kye tugenda okwogerako ye Ssennyiga n'ekifuba ebitabuse kati era ebisinza okuleeta obuzibu. Bantu bangi babuuza lwaki Ssennyiga mungi, lwaki ebifuba bingi nga tebalina ansa ntuufu. Mu Uganda twajja ne tufuna outbreak ya influenza type A. Influenza ono type mu humid climate zones bye ebitundu ebibeera ne winter, spring, autumn, summer. Influenza ono akola nnyo outbreak naddala mu biseera bya winter because of humidity. Then mu tropics oba mu bitundu ebiri mu tropical regions kati nga Africa, yo outbreak eno etera kubaawo nnyo mu March ne September, naye ng'etera kujja outbreak eno etera kujja na enkuba ng'ebadde etonnya nnyo. Influenza is a viral disease oba viral infection. Virus eno bw'ejja mu mubiri efuuka malignant. Malignancy kitegeeza nti multiplying at a high rate, n'oba nga kati nga bw'olaba HIV virus nayo bw'etuuka mu mubiri multiplying at a very high rate n'ebuna omubiri. Kati ne influenza ono bw'ali tali, waliwo abantu abadde baagala omulireetinga nnyo ne Covid mulala nnyo ku influenza. Bwe baali bagema abantu babagema Covid, tebabagema influenza. Influenza bw'ajja mu mubiri aleeta Ssennyiga oba running nose, aleeta ekifuba, but because it's bulwadde bwa respiratory tract oba bulwadde obukwatagana n'ekitundu ekirimu nnyo okussa empewo weeyita respiratory tract system. Kati influenza bw'aba azze mu mubiri, since it's a viral disease, viral diseases zileeta nnyo immune suppression. Immune suppression kwe kulaba nti immune system yo gwe ng'omuntu esse. Kati buli bwekka bweti ofuna symptoms of immune deficiency, Ssennyiga n'akwata n'akkuba ekifuba ne kikuleetera n'ofuna because immune system esse, n'oba nga ofunye n'omusujja. Kyova olaba abantu abasinga ennaku zino agamba nafunye Ssennyiga, nafunye ekifuba ne bindeetera omusujja ne gunteeka wansi. Obulwadde buno tebutreatingibwa, influenza tatreatingibwa, wabula kye tufuba ennyo okukola kulaba nti immune system yo olaba nti erinnya. Abantu babadde batera nnyo okugamba nti mize eddagala, mize kino, naye Ssennyiga n'ekifuba biganya okuwona. Ono n'agambye si Ssennyiga kifuba wabula influenza, taba na ddagala. Kati nga bw'olaba nti ofunye omusujja n'ogenda mu ddwaliro n'ogutreatinga, wabula kino kyo kye tufuba okulaba, immune system yo tufuba kulaba nti erinnya. Immune system etera kulinnya naki? 1, olina fuba kulaba ome diet yo
erina very much of immune nutrients, high protein, high vitamins, and you have to drink so much. Whenever you drink much, buli wonywa ennyo n'ofuna ebyokunywa nga by'amaanyi, n'olya ebibala, n'olya ensujju, n'onywa amata, n'ofuna ebintu ebirinacho nga bingi ne bigenda mu mubiri gwo, boostinga immune system yo. Immune system yokka yesobola okulwanyisa influenza oyo n'aba nga sse n'atakuleetera immune deficiency ndala ziyinza kuleetera musujja, zikuleetera ekifuba, n'olaba nti ogobye influenza mu mubiri. Tagemebwa ate talina ddagala limutreatinga. Ekintu ekimutreatinga kiri nakyo gwe kennyini gw'onoonya nakyo remedies n'okufa okulaba nti obulwadde obwo oba influenza eyo type A atreatingibwa n'aba nga avudde mu mubiri gwo, n'aba nga kubanga buli bwabeera mu mubiri gwo assa immune system yo neeta immune deficiency, n'olyoka otandika okufuna ebirwadde ebirala byotatera kufuna. Kyova olaba ne HIV naye kyakola nga zze mu mubiri because it is a virus, aleeta immune deficiency n'ofuna AIDS, nga bwe bagamba nti ennaku zino tetukyafuna AIDS kati, just waliwo virus kati ne influenza type A outbreak eno bweri. Omuntu kyalina okukola kulaba nti tasiikinga bw'ate ngenda kufuna ddagala, tasiikinga agenda mu ddwaliro, wabula agenda afuba okulaba nti afuna natural remedies to boost the immune system, ajja kuba ateredde. Influenza bwe nabagambye eba outbreak, nembagamba mu humid mu bitundu ebirina climate changes ez'enjawulo, winter, summer, autumn, yo eba ejja nnyo mu winter. Then mu tropics etera kujja nnyo mu March oba September, naddala mu biseera eby'enkuba. It's an airborne disease mainly, nti bwe mba nako nenzisa oba nenjasemula another person, kimwangwira mangu kafuna n'aba nga akafunye through airborne. Abantu abakafunye okwewala okaspreadinga, at least abantu babe nga bakozesa mask. Naddala buli bwogenda awantu nga teweekakasa, ofuba nnyo okulaba nti oyambala ki mask. Tekola ku covid wokka, naye mask ekola ne ku Ssennyiga oyo, okuba nti omwewala ne Ssennyiga gwe tuyise influenza, okuba nti omwewala. Basically kyekyo, masks n'okwewala congestion, naddala kati nga bwe waliwo outbreak eyo eya influenza type A. Wewale congestion, bw'oba oli mu congestion, put on your mask okwewala that airborne spread, okuba nti ogifuna. Kubanga oyinza okulowooza nti tewali mu area akayina nene weekanga nga okafunye. Mubadde mulireetinga nnyo influenza ono type A ku covid. No, they are totally different. Bwe baali bagema influenza kintu kirala nnyo. Much as it's the same spread, they are all airborne diseases and they are all viral infections, naye biri so different. Kyembasaba mumanye nti ne covid gyali era akwata. Mbasaba mwambufu okulaba nti abatanneegemesa mugende mwegemese, abamu musobola n'ofuna booster vaccination, then n'okwewala ebiyinza okuleeta n'okuboostinga immune system. Immune system by the way tekitegeeza kulya buli diet ennungi oba kunywa nnyo, naye ne exercises. Whenever you exercise, it's a way of building your immune system. So mwettanire okola exercises eyo gye muli, mwettanire masks, especially in congestions.
oba mu bifo ebiri congested mwettanire n'okuba nti mwegemesa okusobola okulaba nti mwewala covid aleme bbakwata. Nyongera okweyanjula amannya n'eddoboozi Dr Latif, Dr Mundu Allan Abdul-Latif, omusawo eyakuguka mu ndwadde z'ensusu kye tuyita dermatology and venereology. Dermatology aba skin, ate venereology ziba ndwadde ezikwatagana n'ebitundu ebyekyama. Era nga ntuula kakiiko akajjanjaba obulwadde bwa vitiligo bwe tuyita nti abalongo baba baakwokya oba mutera okulya oba kiwanuka yamwokya, n'entula kakiiko kaka albino care Uganda. Akakiiko ako tuyamba nnyo okulaba nti tufunira abannamagoya bwe tuyita ba albino cream eziyabayamba ennyo ku nsusu olaba nti omusana tegubookya, okuleeta kye tuyita solar elastosis. Ayinza n'okuviirako kansa w'olususu, katubayambako nnyo okulaba nti bafuna sunscreens ezibayamba. N'entula kakiiko aka European Academy of Dermatology and Venereology kabeesinga Europe, n'entula ne kakiiko aka American Academy of Military Dermatology nga kano kajjanja twayiga kujjanjaba basirikale oba abantu abafunye ebizibu n'ensusu olw'ebyo byebafunye mu ntalo nga wabaddewo entalo kati nga oluli e Ukraine, ebyokulwanyisa ebyo bivaako fragments oba nuclear oba ebintu byonna ebikosa ensusu